Abaana getting depressed. One. Depressed. Now, abaana babeera very stressed. I want to emphasize, and let me take some time for this. Most of our kids are stressed and very stressed. Now, atasasula rent. No. Ekizibu kyabwe raavu kuba weweeta kuba yes byebizibu byammwe okiwulidde. So omwana oyo abeera used to maama we ng'amuyonsa. Look at this stage. Maama we amuyonsa, omwana atunuulira maama we, omwana ali ku during eye contact. No person in the world will give this child that. Can I repeat? Yes. No person in this world will give that child this. That bere omwana ng'amutunuulidde. So omwana ajja kubeera stressed. Omwana bw'abeera stressed, omwana ajja kufuukira maybe wo ekizibu. Abaana baffe tukkirize bafuukira ba maids baffe ekizibu. Omwana n'atandika okugaana, omwana n'atandika kati for example, he changed his eating habits. Kakyali luli kati ennaku zino mumala kumuliisa amala kwebaka ne mukwata ennywanto ne muteeka mu kamwa. Now, that is a problem. The pediatrician will tell you, ogenda kulaba abasawo ababiri ab'endowooza eri different, ng'ate bonna bali professional. Now, a pediatrician agamba nti omwana bw'aba failing. Pediatrician musawo w'abaana, omukugu mu baana. Musawo w'abaana. Agamba nti omwana bw'aba failing to feed. Mulinde nga yeebase, kwata ecupa gye muteekemu. And that does the trick because you started drinking. You hear? Okiwulire, it does the trick. Akaana akatalooka, akaana akagala nnyo okunywa, kanywa. But ate ffe abasawo b'amannyo tugamba omwana yeebase nga bw'aba anywa. Omwana yeebase bw'aba anywa. Amata bwe gamubeera mu kamwa for long gavunza amannyo. Bwe bwana obusiriira amannyo ne gatuuka ku mutwe. Okiwulidde kati ng'omuzadde you have to find you balance it. You have simanyi bw'oti balancing because that is a very difficult situation. N'anywa bottle namba n'agimalawo. Yes. Naye bw'aba atunula anywa 10 ml. Ate ayinza n'okunywa just a bottle a day. So kiki bumulinda yebaka. But ng'omusawo w'amannyo that is risky. So you have to balance. Simanyi muzadde bw'oti balancing but that is it. Now, abaana bano bwe batuuka 4 months. Aba ebyokunywa tebikyamumala. Okay. Ebyokunywa biba tebikyamumala, aba olina okuba supplementinga, tandika na juice, bw'otandika na juice, try porridge, isn't it? But you refused porridge. Yes. Abamu bagaanira ddala by'obawadde. Kyekyo stress gye nagambye. Okay. Ate nga nnyina yasobola okumuwa yekka. You make lives difficult, you people, because you love your mommies. Because they love their mummies, they will become difficult to any other person. So mama, ngo olye ku maid oyo. Oba abantu bolekedde omwana wo. Omwana wange n'omuleka n'omulisiza. Yes, we shall even talk about akajanja. Akabazadde akaba mama. Bamama balina akajanja and I insist. Era bamama abaana bamwe bakyabasamba nnyo. Because the maid is struggling with a stressed child who is demanding for the mother. Omwana wo teri abategeka nti munnayo mwana wano abeera stressed bamukola bwe bati. Ate n'omwana nti agenda kukyusa behavior in this way. Teri ategeka maid bambi. Oh no. Time for feeding came in. Ebyokulya bye bamusotedde abiwanda. Abiwanda ate abiwandira oyo. Abiwandira oyo amufeeding nga gw'omulekedde. Sincerely try to look in the hands of the maids. Try to be in the shoes of the maid. Yes, you really made our life difficult. Until we discovered by Miss
namuwa ekimmonde n'akirya Grace omwana n'akirya at around 6 months n'akaata ekimmonde n'avunvunya. That is when we discovered nti omwami ono yes nti omwami ono ye tayagala kumusottera mmere. So to learn these kids, it's you have to be you have to take time to learn your child. Banna abalala baba sotteranga naye ono ebyokusota tonyonya. Tabuli mwana ayina enneeyisa ye. Mwana ayina enneeyisa yo. So gwenga okyayiga omwana oyo gwewalekedde maidi ate nga tobeerawo. Try to be kind to that maid. Nga ne maid wa myaka 15. Yes. Ate no Katonda akuyambe kabere ka 15. Because ate 15 bubeera n'omuki n'omuzannyo. Naye maid myaka 3. Please tomulekera mwana oyo. I insist. Myaka 3. Tobalekera abaana. Ndifunayo abatoto obuzibu. Because omuntu aba akyali mu kumuzannyo. Mu muzannyo wajja kuzannya n'omwana wo. Naye bano abakulu ajja kutandika kukuba mimiro. Oyambala n'akagoye akalungi. Kugamba akulika ennugu. Ajja kikonkona. Era jjo kigenderera abaana abato. Wajja kikonkona. Yes, abantu abo bakonkona nnyo abaana baffe. Ate oluusi we exacerbate the situation. We exacerbate the situation. Oluzungu lukambwe ekintu ekizibu tukyongera amaanyi. Okiwulidde? Now omwana ono ku age eyo emyezi 4 watawanyiza maid okuliisa naawe akutawaanya omwana ng'atandika immunity bwegwa tafiidinze bulungi immunity bwegwa akacafu konna akajengera mu kamwa. Immunity ge maanyi g'omubiri okuba nga asobola okulwanyisa. Yes, amaanyi g'omubiri ogw'okulwanyisa endwadde. Kati ku myezi 4, 5, 6 omwami oyo bw'aba toimprovinze mu kulya atandika okuddukana. Awo abantu we bagambira omwana amanyo gaddukanya omwana. Kati amanyo gaddukanya omwana. That is 1, 2. Ne maama oluusi ebbeere tolisiimuula. That is where things go wrong. Okoma okuva ku mulimu nga nkunyuulayo. Jjukira bwe yabadde agenda ku makya basoose kumukola ki? Kumuyonsa. No papa n'oteekamu ebbeere n'odduka ku mulimu. Amata gaasigaddeko okwo. Bacteria n'afuna emmere. Bacteria n'akyakala n'abeera mu pate. Kati gw'okomawo olw'eggulu ebbeere olituukiza mu kamwa k'omwana. Omwana immunity yasse. Kwe kuddukana kye bayita food poisoning, bye muyita ebinnyo. Ebinnyo biva ku 2 factors. Factor number 1, omwana immunity ebesse. Factor number 2, mama omupampinga n'obuuka. Hygiene. Ekintu ekyo bayita okukuuta ebinnyo. Yes. As in oluusi bagamba omwana alina ebinnyo. Ogenda okukeberayo bw'oti wansi nga waliwo some ate bwe bamukuuba. Then ne bakuutana. Bwe bakuuba. Miraculously omwana awona. Do you know the theory behind okuwona? They introduce a lot of pain. Bateekamu amabwa mu kamwa. Omwana n'alekerawo okunuuna ebbeere ekyafu. Omwana bw'alekerawo okunuuna ebbeere ekyafu. Bw'abadde amupampinga obuuka nga bugenda. Yes, it is true. I am saying it is true. Because your mommy breastfeeds you with a dirty breast which she hasn't cleaned. Bw'amaliriza. Ate nga gwe immunity yasse. Yes, that is the truth. Ng'otandika okulwala ng'oddukana bwe bakuula ebyo. Oli omusajja bw'afumita wano n'afumita wano n'aleeta amabwa. Oba tokyayonka bbeere ekyafu ate mwattu akajiiko ke bakuliisa. Bakooza. They are so keen at kooza akajiiko ako. Ebbeere tebalyoza. Have you understood? Nkitegedde kati. Nkitegedde. Kati. Omena kyekyo omwana gw'otutewo omusawo muganda ng'awona. Naye oluusi bableedinga ne bafa. Ebinnyo bye byamuse ebinnyo bitta. Omwana oyo bwe baakula tabeera na ssongezo lina.
Smile gasooka okugira ngo ne bakuutira ddala gennyini ogajjayo. Anti oluusi bakuuba ne bajjayo toothbad. Toothbad deforming your face permanently. I am telling you. Okiwulidde bwe deforming up face permanently. Bwe deforming up face permanently. Omulala bwe bakuuba region zozo ziba tezikyakula nga bwe zirina kukula. Lwaki sikwerekereza? Webale kuba ng'otambudde naffe tuli ku mannyo. Awo nno munnange gwe omuzadde kansubire nti olina ky'oyizeemu bannange bw'olaba babulirira owaabwe nga naawe okola ki ow'omunaku nga naawe otega kambagaliza ekiro ekirungi musule bulungi mweraba.